Manya omuntu akola ebikyamu, manya ani oyo akuloga, manya biki banno oba balabe bo bye bakuplaningira, manya ani oyo akusikamu omwoyo gwo n'agutwala n'agukozesa kyayagala, manya ani oyo asikamu omwoyo gwo nga weebase n'agutwala n'agulimisa, manya ani oyo atwala ekisiikirize kyo n'akisalaasala eddagala. Jangu omanye ani atabula obufumbo bwo, ani abonyaabonya abaana bo naawe okukubonyaabonya. Amanya yenze Shila Adita. Ekigambo subscribe weekiri awo kikonemu. Wabula ng'ate akade akali awo waggulu nako kakoneko bajja kuba bakuwa notification buli tutekayo video empya. Video ze tutekayo tezeesisittaza za bulamu bwa bulijjo era nga twogera ku batya w'olina okukola olususu bw'olina okwejjanjabako endwadde zonna ezijja mu mubiri gwo ng'okozesa ebintu bya waka. Video ze tukola za buli mumu, oba oli musajja oba oli mukazi, video zino eno teziboola muntu yadde n'omu. Jangu obeere nga otwegattako, osubscribinge, olikinge video, ozirabe ate era osharingeko ne mu groups ez'enjawulo abantu bannaffe abalala basobole okuba nga batwegattako kubanga information gye tuleeta munnange buli omu agyetaaga bakugamba gakuweebwa bunno. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku Empumumpu. Tugenda kukozesa tutya Empumumpu okwejjako ebyo ebintu ebitusumbuwa. Tugenda kukozesa tutya Empumumpu okulwana n'abalabe baffe. Tugenda kukozesa tutya Empumumpu okuwangula abo abatulwanisa, okwejjako amaaso amabi, okujjawo eddogo erisimbiddwa mayumba gammwe gemugezaako okuzimba ne gagaana okuggwa, okujjawo eddogo noddisigukulayo mu mabizinensi gaffe. Tugenda kujjawo ezo kaseezi ze batuteekako oba bazadde baffe oba abantu abatatwagala, ebijinni ebitukozesa nga twebase, amalogo ge tubuuka mu kkubo, byonna tugenda kubanga tubyejjaku wabula nga tukozesa Empumumpu. Gwe wena atamanyi Empumumpu, Empumumpu eno ya ku kitooke, ebeera ku kitooke. Ekitooke nga kikuze, eyo Empumumpu eriko ya mugaso nnyo ate era nga tekomye kubanga esobola okubanga tugisaanikiza ku bidomola nga tuleeta amazzi, wabula ng'ate eddagala osobola okulifumba igwe omuntu atazaala, omusajja atalina nkwaso bulungi n'ofumba Empumumpu eyo n'oginywa, byonna bijja kubanga bitereera. Wabula ng'ate bwe tudda mu nkola yaffe ey'Ekiganda okwevumulako eddogo, Empumumpu eno ya mugaso nnyo era gwe tugenda okuba nga twogerako. Bwe tuba tulina emigaso gye tuleseeyo Empumumpu eno gyekola, gwe wena ali mu comment sections ojja kubanga otuteerawo bannaffe basobole okubanga bayiga ebirala ebisinga ku ebyo. Empumumpu eno esobola okuyambako okumanya abantu abo abakutambulirako, okumanya abantu abo abakuloga wootoli, okumanya eddogo livaawa n'olaba omuntu akuloga ng'ali mu kuloga, n'olaba omuntu oyo bulijjo gw'otayagala ng'ayina by'akola, obanga kifaananyi kyongeekyo ng'akitutte mu malogo, oba ekifaananyi kyongeekyo ng'ayina ebintu eby'enjawulo by'akikozesa. Abantu abatabula obufumbo bwo, abantu abali mu bulamu bwo nga bali mu bugootaanya, Empumumpu eno egenda kuyambako. Igwe ky'olina okukola, genda bulungi nnyo ku kitooke ekiyina Empumumpu, beera nga ogisalayo, ogikwate ogisaleyo. W'omala okugisalayo gikwate bulungi nnyo, ogyogerereko ebyo byonna by'oyagala, ogambe gwe wenna ankola ebikyamu njagala mbeere nga nkumanya. Empumumpu eno nga bwetuuka n'ekoowa ekitooke nange nkooye igwe okubanga omalako emirembe. Empumumpu eyo obeere nga oddamu nga ogiziika. Ekitali ekyo ogenda kukwata empiso etunga olugoye oteekemu akaso. Igwe atamanyi kaso, akaso kano eno ke kaso ke basiba mu bulago eri abo abanuuse ensingo, akaso ke bateeka abaana mu biwato nga babaziyiza okulwala olwoka, akaso ke bateeka mu mpiso ne baba nga bawanika
abaana abalwadde b'ebinnyo. Akasaako ogenda kateeka mu mpisa oyo etunga olugoye obeere nga okafumita ku mpumumpu. Empumumpu eyo ng'ekyali ku kitooke ogirekeyo. Ogambe mwenna abankola ebikyamu, abandoga, abaloga abaana bange, abaloga bizinesi zange, abanjola ebigere, abatanjagaliza, abankolimira, mwenna buli ali mu bulamu bwange nga tonjagala wabula nga onkola bikyamu byokka, njagala mbeere nga nkumanya. Njagala onzijire nga nkulaba ebintu byonkola. Bw'onooba weebase ng'omaze okwogererako ebyo ebintu byonna, abalabe bo bonna oboogereddeko, wonoobeera nga weebase ogenda kubanga oloota abantu abo bonna na biki bye bali mu kukola. Oyo abadde akuloga bulijjo ojja muloota ng'ali mu kukuloga, ng'ali wa musawo na biki byamugamba. Ebintu bino bye tubagamba mulirabanga ddogo ebiseera ebisinga, naye njagala okubategeeza tewali mu nsi muno kintu kitakola. Bw'oba ng'okigezezzaako buli kintu kikola ddala nno. Ate buli kintu mu nsi muno kya bulabe. Ate buli kintu mu nsi muno eno kirungi. Buli kintu kirina amaanyi gaakyo bw'oba nga okikozesezza. Vidiyo eno woba ogyagadde nkusaba ogiwe like ate era osharingeko. Amanya nsigadde yenze Shila Adita atanaba kubanga osubscribinga jangu subscribing imbagala nnyo.